Mabiriza Herbal Products Limited. Tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order yo. Alright, bamutadde gye Rafael UG, subscribinga YouTube ya Mabiriza Herbal Products Limited. Ebipya bikyajjano bamuta Chantal Bridget every time abeerawo okukikwasaganya yaman. N'olwaleero tuzze n'omulamu omulala naye nga teweerabira batuteekamu ssente. Shamu Ijab Stores, Mabiriza Herbal Products Limited, eddagala ly'abakyala weeriri ery'emikisa wamu n'abagala okwongeza ku size abali mu kisiibo ng'olina alusazi zikutawaanya era sitiro osobola okuba ku namba ya ssenga 0704 733114 n'abanga asobola okuwonya alusazi ezo n'osiba ne sitati eddagala weeriri nnyo. Summit International bagamba batya abo bakunoonyeza omubeezi mu bitundu by'ensi yonna. Oba oyagala mu Yindi, oba oyagala mu China, oyagala mu Uganda, oba oyagala mu Nyongo, buli omu bakufunira omubeezi. Osobola okubakubirako 0703 25 58 751. Bakubirako Summit International, enamba yabwe ngenda kuba ngiteekawo wansi babe nga bakufunira omubeezi. Bannange basponsa bangi nnyo. Chantal Bridget sanso okulaba. Nange sanso kusanga koja Boniface. I want DJ Rafael UG on the ones and twos. On the ones and the twos, and Zalamta Chantal Bridget. Yeah, man. Wano ku Mabiriza Herbal Products Settlement International. Mukwano toyina nsonga lwaki nsi ekulemerera nga ffe wetu. Toyina nsonga lwaki olemererwa kubanga senga tetuliiwo, senga settlement teliiwo kufulira mwagalo wali tuwadde. Senga Mabiriza taliiwo kubudaabuda mu nsonga zonna z'olemereddwamu twalibulidde. So kati gwatanneetereza mukwano dduka Misinde wano Mulago ku 2 ni ya Pastor Kakande's Church. Ate tubeere nga tukola ku nsonga zo mu ngeri emu oba endala. Yeah. By the way, senga Mabiriza akola ku nsusu z'abakyala abali mu kisiibo ndowooza ebizigo tebasobola gana okubyesiiga. Akola ku nsusu z'abakyala olususu ne lubanga lulabika bulungi nnyo. Atereeza amannyo alina akadagala ka whitening amannyo. Obadde ombuuza ng'amannyo gatukula. Nkozesa ka Mabiriza Herbal Mouthwash kenkozesa. Yeah man. Negabanga amannyo gashininga bulungi nnyo. So osobola okusanga omukyalo omweru nga mukyala mweru bulungi nnyo. Ngeri nnyo. Naye ngeri nnyo. Alinga omuntu wasigala naye nga kapita ko. So abakyala abo bambe mwefeeko beauty ya in fact beauty y'abakyala. Ensinga eriiso amannyo ebyo tubyetegereza nnyo nga tuvudde ku birala nti kirina amatama kirina ki. Naye beauty y'abakyala at least eri wano mu face awasooka. Yeah man, kati omulamwa gwa leero gukwata kuffe abaami n'abakyala. Abaami n'abakyala. Nale twakubide tewadde tuzze kusabula kiri side ne side kubanga osabula baba. Tuzze kusabula kozi olumu bakukyawo olumu n'okyawa. Pasa omulamwa gwaffe gubadde gutya? Ya omulamwa gwaffe gwonna ku olwaleero gwe tukuleetedde mukwano omanyi tugwa mulaavu. Bona ogwa mulaavu n'oyagala omwana w'omukazi okitegeera n'ogamba waali gwe wendi gwabamu beekuba ne zitatu ku mibiri gyabwe abalala ne bakola ki kwegamba people do a lot for love. Naye time etuuka n'ogamba nti enough is enough. Kimala nga zazzaako naye biganye and finally it ends in premium tears. Naye ng'ogezezzaako byonna bikoze waliwo banene ab'ennaku zino benda baba okufumba bwa weekend oli agamba nayo ze engoye n'enjala obuliri n'enkutta ebinaabira amatamu like buli kimu n'enkikola ya bano babufumba bwa weekend. Jukira mbala tebunagira abaana abo bakola ebintu bingi naddala abawala okitegeera because this is the time yes gye bagala okuprovinga abeeragala proving nti I'm the woman you need. I'm the woman your mama told you about. Nzize wakojja bone ye bawange. Nzize kati alina engeri gy'ajjanga amazeeko nasooka najja n'alongoosa n'akutta kapeti n'akola kinakuta kinayo ze engoye n'afumba emmere
nasanika just to prove to Bone nti munange nze mukazi gwo walisanya okuba okola ki abana abo kyemba manyike ekintu kimu bambe basirikira ebintu bingi nnyo nasanga obupiira wansi eyo ate buno bwali bwani amanyinge je nali tano mukwano abera tanabazibuka maaso gamba nti bannange nti buno bupiira bwana omukazi nga yaluddewo. So at the end of the day enogezaako bupiira n'obugumira bwosanze wansi w'ekitanda obukozeseeko n'ogumira hadi wakajotaddemu n'ogumira buli kimu obuguminkiriza. At the end of the day notuketera n'ogamba enough is enough, I'm tired, n'ogamba let me let go, okakananga bihendize in tears. So twagala okubuuza omulabi waffe omulungi atulaba biki ebyo byolaba ng'ogezezzaako omwagalawo byakola kiri kusayidi zombi omusajja oba omukazi byakola n'ogamba bana engezezzaako naye enough is enough, nkooye kamuleka agende ntandika obulamu obupya mmene. Ekisooka mu byonna bannange obwenzi, abakazi muli benzi. Shantala abakazi muli benzi. Abakazi tuli benzi singa abasajja. Ate mwegaana, baibe mwegaana. Bani omanyi. Oli agenda n'agamba bw'ati ate kirungi omulamwa gwa leero tugambye nti guli ku sayidi zombi. Oli agenda n'agamba nti mugamba oluyimba something. Oli agamba mugamba abakazi benzi. Naye ate benda n'abasajja, naye mugamba abasajja mwenzi naye ate benda n'abakazi. Nedda. Kati gwekyo kisibako nnyo ogw'obwenzi. Mulookalooka nnyo. Kuki? Ate kansooke nkubulire abakyala emitima gyammwe si mimativu. Kuki? Nekye mulina. Omanyi omukyala asobola okuba na iPhone ate n'alaba wayitero n'amwegomba. Kyokka nga iPhone waliyo buli muntu gyayayanira okutuukako. Wanyagamye nti obuzibu bwa kati olaba omuntu waba alina iPhone n'agenda n'alumba item kitegeeza si nti yeegombye item wabula waliwo iPhone kyekalina kyayagala ku Airtel ku item. Kakati nno njagala nkubuulire abakyala emitima gyammwe okumanyanga si mimativu ne kye mulina ekyo kitegeera. Omukyala osobola okuba nga omwagala yeesajje waka n'alongoosa naye engeri Katonda gye yabakola ng'emitima gyammwe nze nga bwe mmanyi emitima gyammwe tegimatira mwagala nnyo competition. Nani? Mwe abakyala mwagala nnyo competition n'abantu abalala. Nti olw'okuba olabye oli bamugulidde olugoye olulala olaba engoye zonna tezikyakumala. Olaba oli bamugulidde akagatta akalala k'olina tekakyamala. Chantal olabye nti oli bamugulidde emmotoka gw'olaba boyfriend we alinga akuze emabega. Gwe muli mu kazigo ekyo kitegeera. Kyova olaba mwe abakyala mugenda ate ne mutuuka ekiseera ne mwejjusa. Noga kale nali ne kigaayi n'enkyononerako obudde ekyo kitegeera ogenze walina emmotoka naye tasobola kukola bye bimu nange omwavu bo ne bye nakolanga ekyo kitegeera. Keya twalyanga ekyeggulo bikola bitya tukwatagana tusaaga ogenze walina emmotoka naye ate takuwa time gye nakuwa. Kati oyogera ku nsonga y'okubanga obwenzi naye nze ndowooza nti obwenzi buli ku sayidi zombi. Abakazi benda sigenda bawakanira kituufu naye n'abasajja benda kitegeera. So ekisonga y'obwenzi teri kugundi tugenda kukomerera abakazi misumaali ng'ate n'abasajja benda. Ate ekyokwenda kisinga mu basajja ekyo kiri ku record. Abasajja mwe mukyasinze obwenzi tewali buzibu. Kale ekyobwenzi osobola okiteeka wali emabbali kozifa abasajja yes tetutera nnyo kubinonooza nnyo naye ekyobutamatira kyensinga okusimbako essira. Mbolinga tamatira. Abakyala temumatira. Chantal, even you a girl, but tomatira. Ekyobutammatira kyo nsobola okukikiriza mu mbeera efaananako bwekyo. Olaba Bone Katonda atonda abakyala nga tuli materialistic. Okitegeera nange kwe ndi kwegamba kiri mu ffe. It's a root in us. Twagala tuli materialistic, twagala ebirungi, twagala ebishanana, twagala ebinyirira, twagala amasape. Okitegeera. So teriyo omukazi atali materialistic ku nsi kuno. Yensonga lwaki buli kirooto kya buli mukazi ku nsi eno kwegamba kufuna musajja mugagga ekyo teri atakiina. Naye yafuna omwavu at the end of the day just yawunzika buwunzisibwa atyo ng'afunye mwavu. Naye tekyali kirooto kye kyakufuna musajja mwavu kuba ne batuzaala bagamba zadde ka sukaali. Egamba era kuva mu buto bakimanyi tuli materialistic ne batulaba nga tusobola obeera bought by materials nga sukaali. Okitegeera. Naye omukyala ali yeyo omwagala omulungi nsobola okugamba nti eno osobola okutryinga out n'obeera contented like kyezimbe mu okuba omumativu.
batono otegera bela tosobola sijja gamba nti gwe tewazalibwa nakyo mboli mu mativu buli mukazi azalibwa nga ali materialistic otegera kubanga omukazi abusabusibwa nnyo senga abeera negundiwe n'omusajja we kwegamba nga mu nsonga ze saidi zeri wakabi naye ng'ate ow'emmotoka naye waali obviously kasa beera kufisa mutwale wa mmotoka ntwale owa good somewhere bwe butamatira obwo kati naye kino kwega tulina kwewabulanga bakyala batono twewabule kati nganza ali waneno Chantero Bridget njagala wabula abakyala nti kogatuwe kume okitegera tugezeko bana katino ketunkimanyi si kyangu kuba ffe twagala ebirungi twagala ebishanana to us everything that is shining is gold okitegera kati twagala ebishanana ye woba kati oli mukyala wafumbirwa ba ominamu abaana basatu lekerawo okuwankuza ke kasero bere kontete gyogambe ono yetata w'abaana tinaddala nga akuyisa bulungi nze ngamba abakyala nti omusajja atali toski Oke omusajja takuba omusajja naddala nga tali toski takutochalinga physically mentally takutochalinga so that is a good man omanyi lwaki abakyala basingle mother ekireetedde abakyala okuba basingle mother ze gagamba ekintu kimu kuwankawanka agenda nave wa bone nze gwabadde ayoleza engoye gwabadde asimulira ennyumba n'agenda ewa gaayoli gwalowooza nti anamutwala mu maaso n'afunirayo olubuto ekyo kitegera n'azaala n'abeera ew'oyo gaayi n'alaba muli n'akibalabalamu n'alaba nti gaayi ono wadde namuzaalamu omwana naye ate si ye yali ansaanira ekyo kitegera n'akuba yutani n'agenda okubanga mumuvinga yini naye oli ye yali agala mukozesako obukozesa gundi kubeera beerako olubuto ne lukwatayo oli teyawalira abo abakyala bangi bagwa mu nsobi eyo olw'ensonga y'okuwankawanka abakyala Katonda yabakola nga temumatira newomuleetera omanyi omukyala n'omugamba nti kati Uganda eno yiyo naye tubirimba nnyo bannange enaffe abasajja tubalimba nnyo bannange wadde Uganda eno yiyo Uganda nga Museveni akyavuga ne Janet naffe tubalimba nnyo balenewe ng'ovudde ne ku ekyo ekirala ekyokubanga nti mumatira temumatirirako ddala olw'ensonga omukazi ngaffe ku saidi yaffe fe abasajja ekyo kiwulira omukyala yo omuntu gwoyinza okuteekateeka omuze mu level omanyi waliwo size eriyo size y'omukyala gy'otuukamu nga n'omubulira ebya bizinesi tasobola kwata nga n'owoomugamba mukwano nti ye tusobola okwezimba ne tukola wegamba nga talina bwongo bwezimba nga talina bwongo kuba naffe abasajja abakazi abakyala bangi bateekazi nga ye yalowooza nti yazalibwa kubanga aweebwa okitegeera nga talina kyayongerako ye teekazi akusanga nakagirasi n'akatwala wakusanga n'olukumi alutwala wakusanga n'omutwala alutwala wakusanga wegamba nga ye ensomba byuma abakyala maani waliwo step eyo batasimanyi step eyo kyokka ate batuuka mu maaso ne bagifuna ne bagala okuzimba bagaayi ne bigaana ekyo kitege kuba naffe abasajja waliwo lwe tutuuka nga newo tubulira ebituzimba tetwagala kumanya naye nga tetwetaaga ssente nga nina kasaidi income kange naye ng'omukyala wana ngamba naye kati omanyi akantu kano okakola woti newoti kasobola ofunamu n'okagaana gwe gaayi abasajja kibaleeteramu eyo embeera nti otuuka ekiseera wotandika oba okoleka bizinesi wankaleeta ssente abasajja abatayagala kubeera babuli oba kwezimba sinti tebaba na ssente olaba bazoonuuna wafunayo akatini wakyakaza mikwano gye mu bbala ne bazinywa ne bazimalawo wafunayo kano mukyala mugamunange oba tusondesonde tuguleyo akapoloti kiba tekiri mu pulaani kyoŋŋamba nokitegeera so kati mwenye ensobi ate gye mulina nammwe temubuulira kuwuliriza temutakuuza naye ate nammwe omukazi nawe otazimba musajja omusajja ajatuuka ekiseera agambe nno this is not my type okitegeera amalagamu omukazi ali very doma nomanyi waliwo eyaŋŋamba ku tribe emu naye wa tribe eyo kigenda gyogera sirimu esosoze just omuntu yali anyumiza yaŋŋamba Bridget olaba fe mu tribe yaffe eyo ebiseera ebisinga family yetufunira abaki abakyala yali omusajja abakyala babeera balungi babeera bakola emirimu okitegeera naye obusibu bwe balina kwegamba balinga batategeera bulungi kwegamba kyekino ekikyala kyofuna ewaka nga tekiyinza kugattako wabula nga bakibuulirira bawo mufukamirire
kwegamba yoze ebintu simula ennyumba longose waka nawe kituuka kukuyamba leke oba mu ngeri ezirima kiweza okutambuza famire mu maaso oba simanyi oba ndijayo point gyeri mu kujjayo okutwala famire mu maaso business wise kutetenkanya kukola ki sometimes nokola decisions nga bo baba tebasobola nangamba kyekizibu kyabwe abewaffe babeera so that they can't take any decision, they can't help okutwala family maaso naye nga tebabeerawo ewaka era okweyagala wampisi ofunayo bababuulirira bulungi omusajja muyise bwoti omusajja muyise bwoti kirininga ewaka kola oti era babanga bapapeti kwegamba banga omanyi bamutendeko nga ausigalo something kwegamba kuba sebo at the end of the day naye nga ate omulembe gwakyuka abasajja b'ennaku zino tebakyagala bakazi they need respect of course omusajja yeetaaga respect naye ate gwe obangaawo oliawo okulinda bulinzi tolina kyogatta ku musajja tolina advice business wise toli active decision wise toli active omusajja era ajjagamba naye oba kino sitole ki ndeka gwe wemba nina n'ennamba y'abeewamwe ne mbakubira essimu ti ono mbadde mwagala naye mubateeredde kagenda ayagale ku balala ensonga eziremesa kugamba omuntu n'agamba nti kwegamba oyo mbadde mwagala naye biganye kankite bo ne twogedde ku bakyala naye abasajja bona omusajja nga bagudde ku musajja omulimba bona omusajja alimba of course obulimba bwe butuyisaawo okubaagala abasajja balimba omuntu asobola okuba nga akusuubiza waliwo omusajja gw'oyinza kwegamba kubira nga oli mu need okitegeera nagamba katulabe enkya olwokuba olina kyewamusabye nenkya n'atakubira ali nekirala ng'ovuddeko ne ku ekyo bone abasajja balimba omukwatedera mu nsobi ng'ogirabako bwe bati kati nga gwe bamugambye ng'ebwangambye mbwoliawo asanga obupiira ng'alongose ennyumba wansi najja n'akubuuza kino ate kitegeeza ki n'obondolyoko omugamba nga wakyazza mukwano gwe simanyakamuteekayo waliwo n'okubanga obupiira bwe buno bwe bagaba obwa free naye obupiira buno obugula obwa ssente nga okiisiwe buti obusanzaawo nedda just olaba ate kati gwe omukyala osanga obupiira obwe waka ate kati kyebalize ne Katonda nti omusajja nga badde yeekuuma naye tikiruma nnyo omukyala nga gwe obadde ogenderawo ate n'abusanga eri lwaki teweprotectinga lwaki nze nange teweprotectinze nolimbawo of course kati fe abasajja obulimba bwe butuyisaawo gye muli namwe abakyala mulimba abakyala tulimba naye ate okulimba kwammwe kw'abasajja kiri kulikudi ate abasajja mulimba bone abasajja mulimba yensonga lwaki tulina mmwe ensonga lwaki olaba omusajja n'obeera naye ng'omwagala the end of the day obulimba bwo n'ogamba bannange omusajja alimba ono sijja musobola at the end of the day n'omusuulawo ekirala abasajja batali responsible bone okitegeera ng'omwagala naye ng'ebintu ebitwali yetusuulewo gwannagamba taprovidinga okimanyi nti bona essaawa zitulina families nyingi e Kampala ne kumirirwano ng'omusajja abeera mu nyumba naye ng'omukazi yalabirira amakaago bangi omukazi yagula emmere yatoola fiizi yalabirira gundi buuzi zonna ezisowaka naye ng'alina omusajja mu nyumba basajja bangi obwavu naffe mungi bwatukuba bane ekyo tulina kyokkola tebabakuba muli leze so omukyala ng'oyo atukesa n'agamba kati omusajja nga saaki at the end of the day I can live watali n'omusajja I can live okitegeera n'agamba I can still be newe mbona omusajja simuyina at the end of the day n'asuulawo n'agamba why since I'm the one paying rent, I'm the one asasura abana fees nzagula emmere tegeeza nemba siina musajja ono sobola obikola n'amuvinga ono naye nga sinti omusajja waamwagala naye bona omusajja atali responsible omusajja atama teri kisinga kutama naye musajja ali gundi omusajja alileze nanti wagenda okusalawo okubeera naye ng'otegedde obwalezi bwe ekyo kitegeera kiba kitegeeza kataate oyo omusajja asobola okukyuka ate n'afuna ssente era gwe ng'alina musajjawo ng'omulabirira omukyala newobeereyo ku kyeri ng'olina musajjawo ng'omulabirira labirira omusajja okuba ajja okutuuka ekiseera akyuka omwani bakadame bakabya amaziga olw'eyo embeera be balabirira abasajja be Uganda ne bakomawo nga tebalina yadde akatoyi ke bazimbye nga tebabere baweerereza ennyumba tebafolowinga abasajja namwe bakaddaama kale
bakadama nabo banyiza abantu bakadama labirira bakadama bamagezi mukipinga esebeza nedda wobali na mmanyi kye muyitamu waliwo baba bayita bababa mumanyi bababa kye babayisamu ba sweetheart baleke balabirira abalenzi sente ko kulubuzi polikongo kaweereza nnyo kali ku kyennyanja no ku ficyenkoko nawo bero kaweereza sima basajja tosiga mpisa mbi mu banno totawaana my dear kikyamu ekyo wobanga olina boyfriend wo ng'ali wano e Uganda ng'osobola omuwa 10 n'asasula rent muwe ekyo kitegera mwezimbe anti kakati kuno okwagala nze kuyita beti ekyo kirabe oyinza obutawagaayo oyo sente n'ogamba nti kaŋŋende wagaayo agenda okumpa sente ne mutawangaala naye ate nodde wakigayi kino kibone kyawo kikiwawagase at the end of the day omusajja tasobola kulabirira mukyala munnange omulaba dduka olinga talina kyesoya contributinga mu bulamu bwo dduka yes dduka misinde cause at the end of the day ogenda sigala nga gwe asafalinga poziko ng'oli omulaba maybe waliwo omusajja abeerawo ng'akulabirira okitegeera bone naye ebintu ne bikyukamu sente ne ziggwawo bizinesi ne zifa oyo osobola okukitegeera okitegeera kuba omanyi nti maybe ebintu ebinaatereera embeera yaffe eri egenda kuddawo so yosobola omubeererawo kuba naye abadde ngaakubeererawo nana omusajja from the start golabire dda nti ali responsible twegamba omugamba neetaaga kino nagamba habula simanyi yiiya mukwano omusajja agamba yiiya dduka naye nsobola okugamba yiiya nga nina kyenkulekeddewo dduka Bridget wentukira okubeera naawe namwe abakyala munnawe mukisussa ojagenda oŋŋambe busimanyi musajja wange alireze musajja wange alireze naye nga musajja we yasobola okwata omutwalo n'agukuwa n'ofuna ekyokulya naye eriyo kale abasajja naawe bowulira banna abakumalamu amaanyi nga wakatalekaawo ssente ate lwaleseewo abaana tabasasulira fiizi buuza nyumba tazisasula ebamubuuza kino kiki aweza abaana tubatwale ku DNA naye eriyo abakatijjo eriyo abakazi abakatijjo mbusimanyi nze bandekera emitwalo 4 bugayi yandekeranga emitwalo 2 eriyo be batalekererako ddala ssente ko sente kyobola banagambye mukyala munanga ali eyo tuli materialistic by nature naye njagala ogamba nti weewumbe wekkakkanye kosale pressure ate obeere omuntu akola ki obeere omuntu asobola obeera contented obeera mumativu omusajja waba asobola kuwa mu kitundu nga nayiba oba muweena mukwano obeera mumativu kuba aliwo batawa ngalabeewa ate jagenda duka kuwagumu ekitundu ogwa mumbi ojja kugwa mumbi my dear ogwa mumbi zoli nga yetalekawo yadde ki wadde 10 so nze nteesa nti bw'oba oli yasobola providinga akatonotono mugumiikirize mwezimbe mpolampola omubeererewo mu byaddala okitegeera yes abakyala ebituleetera okubeetamwa ebirala tubadde nammwe naye all the time ebizibu byewammwe bisusse obungi nina ogenda okulaba maama simenti olina okuziika ebijja byewaffe birina okulimibwa tumanyi olina okukola kineeno kakati maama omuto we yazisenga alina okujja kale kandete muganda wange abeereko wano bikozesa bannange ebintu ebyo bitwetamu obeera nammwe anti kati olaba bone ojja kufumbirwa omukazi omugambe tokola nja kukolera buli kimu abasajja babikola nogamba omukazi tokola nja kukolera buli kimu njagala obeera wano olabirira abaana olabirire n'ewaka ewe bamuteeka ku bunkenke mama emulwadde wamugamba omuntu obirira kyobola banjagala nnyo omukyala akola kati newe bamubagamba muganda we sima yavuddemu olubuto beetaaga sente z'eddwaliro bakubiraye bamugamba tetuwafiiriddwa tugenda zimba bijja okitegeera muwasa ebikazi ebibibi bassebo muwasa ebikazi ebibibi ebitabateeke ku pressure nedda si bikazi bibi it's about mukazi kubanga tasobola kwekolerera obanga amugaana omukazi yenayina akola noolabayo bone omukazi yenayina akola tasobola naddala ku bizibu byewaabwe tabitikka nnyo omusajja abasajja batutikka ebizibugyebali naye kirirweya ate naddala muoba bunyiriranyiira mmwe kirirweya omukazi akola obuzito obufuna nga wagamba omukazi tokola so ate kika omukazi obufuna nga talina mulimu mupangirawo kaka business bajja mugamba mama mulwadde ajja baayo n'esatu egyosindikira mami we naye kati bwamuleete wakalabirira wakati n'omusuubiza nti ojja mulabirira bagamba akuumako emberenge mbu ye takaagala waliwo agamba akuumako emberenge mbu ye takaagala ayagala ki ayagala restaurant oba bamukolerewo kagundi ate nga yeye boss alina abakozi ye alaba talina busobozi
abakazi temulina ekyo kakitegeeza yoyo omukazi gwe gakitegeeza yoyo omukazi gwolabanga tali contented na kikyalina eriyo category ekwega naye nze omanyi nti kati eriyo abakyala figa zammwe nga zisobola okufumba ne figa zammwe zitasobola kufumba kati Shantalo oli wano naye Shantalo omusajja agenda okwagala yesiba ebbiri ate nga yesiba bbiri ndi mukyala mukozi nina omukwano kati abasajja bali ku life kujja kuntwala nkitegeera naye alina okubanga omusajja yalina responsibility alina omukwano ogukufaako wobanga tolina care wa Bridget nedda of course nze njagala muntu kunfaako kubanga omuntu lwaki ddala oba tonfaako wansonga ki lwaki oba tonfaako bona empayo ensonga lwaki oba tofa ku muntu gwoyagala Alex mba bize 24/7 oba bize 24/7 yoba okola biki obudde bwakiro bwemba nfuna ate nabwo kijjangu ekiro ndabe Katonda wakuyamba nenkukalakata ndeka nebake kumacha kukalakateyo kamu nebake kumacha nkere ngende tonkubira simu ndi ate watuuse bulungi lwa tuwefula alamu oba kitegeera so nga tuvudde ku Bridget ensonga endala sorry yani bone ereetera abasajja okubanga bakola ki okubanga bakyawa abakazi kuyomba bone omukazi owamu omusajja agenda bakwagala naye ate endo obudde agenda kuleka wagenda gangoye abasajja abangi bone abagenda mabala ne bavayo ku saa 6 ne batayingira mu nyumba nga tebagalako mubaka nga bamanyi ekiri eyo gutokota okitegeera nagamba akanzireyo nga ntamidde okugenda ewaka ne stress kangende ne hangover oli akuwa n'emmere n'agamba ate munnange temuli benzi ndowooza Uganda onaatera gimalayo alphabet tewagimalayo kati okitegeera kati omuntu owomumwa omusajja najja nasigala mu mmotoka mu galaji okitegeera omu compound nasooka n'abeerawo essaawa 2 ng'alinda jja tisonga ototukulumalumamu ensonga lwaki abasajja oyo oyagala okwebaka bakyala mulekerawo mumwe bagenda balekawo lwamwalekerawo okuyomba ensonga nkimanyi ezikuyombya teziba nnungi kuba tosagwame toli mulala ava eri nayomba buyombi waliwo ensonga ezikwetera okuyomba naye my dear weefuge kitegeera mukyala yes mukyala weefuge mukyala ebintu bikwata empola ate mukyala finding approach engeri gyogenda okwasaganyamu ebintu ebiba bikunyigiriza gwe n'omwagalwawo naye ebintu by'okuyombayomba bigenda basuzawo abasajja ate era nammwe abasajja waliwo ate nga bagudde okufundako n'omukyala ow'omumwa yayinza obeera excused naye bone nga bagudde ku musajja ow'omumwa ate yayombera buli kimu ayomberawo emmeza ensimati mwagisimudde nayombera emmere nayombera ki nasojja kano nasojja kale musajja ow'omumwa omukyala agenda nawano wakulemya okwera ibannangera bamagirasi wegale namwe mulimba obukyafu bungi yenga ennyumba ewunya bubi amadirisa temugagula kiki oyo nno ndi ku musajja ayeronda bannange laba entebe zonna bannange muzitula muzirinya mu bigere ye kiki ekiri waneeno kandabe ku TV bannange nesigino eganya okwata omusajja naye ayomba bannange n'omuleetera embeeraga kibino ye bye mwafumbye leero mulinga abatalina ssente siringa atalisewo ssente emmere leero nga tewooma ebirungo byabuzeemu kiki naye omukazi ayomba naye nakusojjera ne mubuliri omukazi ayomba owange nze mpulira onyigiriza nesooka zineno obaze obaleero ntono webikeeyo nebikeeno oli akusojja nakugiramu newaati gwe mukulu sebo nanga oli mu relationship oba oli musajja oba oli mukazi ebintu bigenda omunno agenda byetamwa naye yetamwa naye muntu akoowa yakola ki mane tukoowa bayidawo n'ekirala kyendabirawo nga bifo sinabakukwana omukyala ow'omumwe omulabirawo nga mwakekwanawo emuti y'omulabirawo Bridget tetusobola nze naawe kuba nze nze emikwano gyange gisinga bakyala ekyo kitegeera kati ate gwoli wa bbuba gwoli wa bbuba nkubuulira mazima tetusobola anti nze sikulabira wano nkulaba nenkwetoolola nenkudda n'emabega weno nedda tuli ba mikwano oli wa kumenti wange naye nkumanyi Bridget woba oyagadde omuntu obeera omwagadde kati abakyala
era be bakyala bembadde ngenda okwogerako nti omukyala ow'omumwayo omulabirawo bannanga baba kweyisayisa kiki bakwagaza ki n'ogamba no bakwano be bajja okunona for boys outing bonna nga abazimula nga abazza wali ye banna ate kati bannange ku mikwano egyange abanzise busi one mistake gyokola gye batwala omukazi yafuga ono omukazi yafuga mwanguwe mumuzze ewaka kati abo kitegeeza tebaba bakwano balungi abakuleetera obbanga abali kwebi bakwano balina okubanga bakumakuma okutereza amaka abanzise bali tebakumakuma basatulula kati abalenzi betulina ab'essaawa zinene ekyo kitegeera bonna bali ku kimu nti twakowa abakyala obanga gwe omusajja ali eyo olina mikwano gye bakugamba nti omukyala mutereeze bikoze bitya weebale oyo olina omukwano naye ffe bano betulina emikwano abavubuka bannaffe akazi naye baveeko kazi ate baba tebabavaako advice katiregeeza omukwano ngoye tomwetaaga kituuka ku family issues zo oba mu life yo kubanga ye akumisiriidinga naye ng'ate ye gyali si bwakola okitegeera so bambi according to me nensalawo okubawa amagezi ganeno obanga olina omuntu ogweyagala mwagalire eyo tosembeza mikwano wali relationship yo kibeere ku side zombi kati wobanga olina omuntu ogwoyagala tomusembezera emikwano gyo tekyetaagisa olaba omukwano bona ogutali mu nnyumba mikwano omukwano ogutali mu ssaako guwangala bulungi nnyo dano omukwano oguli mu ssaako kubanga ono omukwano gwa bona aginaleeta ebigambo ewa mukyala wa bona mukyala wa bona yaleeta ebigambo ewa bona ate kati bano bemaze ne beekwana mwawukanye bulungi my dear omukwano gw'ababiri guwangalo singo gwa gurupu making sure nti omuntu omuli byammwe okitegeera yes mujja kusobola okugenda mu maaso than okubeera nga ebintu mubinga kingamu gurupu so you ebintu like love kebere yamwe babiri because at the end of the day you started this so buli kimu mukitambuze nga mmwe nze bwendowooza yamani mabeza ba products limited ko badde subscribing nga sharing wano wetukomye naye tukyayongerako tukyakomawo okubawa ebintu ebisinga okubaluma mu bituterawo mu comment box tujja tubyogereko tubidiscussingeko tusobola okubeera bangi okusingawo waneeno tudiscussinga ku nsonga ina gyobere tutereddewo oba okitegedde bampita DJ Raphael Yujoba Bonne Kojja Bonne wano mu Mabeza Products Limited andi DJ nkukolera mixes zowuliriza mu matugo ng'oli eyo n'onyumira era nga ayagala okuwuliriza ko mix zange wano Love Tips Mabeza Products yasingo zisapo okuziteekamu akasente ne Shamu Jabi Stores so oba oyagala mix ez'omukwano ezitambula obulungi ng'ennyimba z'abana Uganda waneno kuba ku simu yange 0704 97 0964 ye namba yange 0704 97 0964 Mabeza Products kwe tubadde Alloy Golden Cycles wamu ne Solment International abo bosobola okubakubirako ne bakunonyiza omubeezi era nga osobola okubakubirako 0703 258 751 bakubireko osobola okunonyeza omwagalawo n'obanga oli mukyalo oli eyo oli ku kyeyo ng'oyagala omwami oba ng'oyagala omusajja wanino omulungi gwosobola okubeera naye era mukubireko so obugambo busembayo gundi obugambo bwensobola okugamba nti binene ebintu by'omukwano bizibu teryayinza kunnyonnyola n'aguguza n'agumalayo so kyenjagala okugamba abalabi baffe wano ku YouTube y'Amabirizi Herbal Products nti wategala kusooka weeyagala eggwe wonna oyagala okusinga ekintu kyonna ogenda kufuna okuwummula mu mutima gwo ebintu ebinakutuuka kolekta tebijja kumenya tojja kufeyintinga wabula ojjako okufuna solution ez'okuvuunuka buli kimu okitegeera so weeyagale todependinga nnyo love life yo ku muntu omulala love yourself love yourself ne wewulire nti weeyagadde okitegeera yes weeyagale ate obulamu bujja bbanga butambulira ddala bulungi mbadde Shantero Project wamu ne Kojja Bonne omukwano tegumalikayo sisobola kunnyonnyola ne ngumalayo buli omu agunyumyako olulwe mbeere bulungi mweraba